Alternative Digital. Real issues, real talk. Nate Dr. West Dijupya bamubira kisimu bakere kavule bagitwala abayali it ate simu and needs us to regulate to make sure nobody is hurting the capitalistic exploitation. What at the church, though? Tawali man, what's up? Man, can you imagine people just dump everywhere? Someone drinks water and throws the bottle wherever. Come on, Rogers. What else do you expect people to do with an empty bottle? Simanya now, recorder. Did you know that plastics take at least 450 years to decompose? What? That's a long time. Exactly. Because plastics are made out of a lightweight and flexible material that doesn't decompose easily. And plastics everywhere in the environment cause plastic pollution. What is plastic pollution now? It is the accumulation of plastic waste in the environment, like bottles, polythene bags, straws. All of these contribute to plastic pollution. I have been using them without knowing their effect. Yeah, a lot of people have. Plastics are a danger to the ecosystem, both on land and in water. So how can we overcome this problem? Is there something we can do? Oh yes, we can reduce by minimizing the use of plastics, reuse by repurposing them, or recycle by collecting and processing them into new products. Everyone wants to change the world, but no one wants to change themselves for the world. How about we change our habits for the world? And it starts with me and you. This message is brought to you by Alternative Digital. The Alternative Digital. Real issues, real talk. Kulikayo nnyo mu kuwummulamu ku program ekyali ya Mighty Drive. Nze omumbejja Luwe Delirian ndino omukyala Nancy Buga Fatima ayagala yegwanyiza entebe y'omubaka wa Parliament akiikirira abantu ba Kawempe South mu Parliament. Twongera okuwayamu kyemu ku bigenda maaso mu ggwanga nga tutunuulira olugendo lw'ebyobufuzi ayagala kukiikirira abantu ba Kawempe South naye ebibaluma abimanyi abitunnyonnyodde era n'atutegeeza mugimu ku mirimu gy'omubaka wa Parliament egy'okuba nti budgetinga, overseeing enteekateeka za government or legislatinga. Ate no munnange yagambye amaanyi wonna agalina eruuyi n'eruuyi. Kale no munnange agenda kubanga ate tweyongera okuwayamu naye okwongera okuwulira ye ebigenda maaso abiraba ati ekibeera kya NUP kyakajaguza emyaka 5 kubanga kiri mu nsiike y'ebyobufuzi naye twagala okutunuulira bye kiyiseemu boolyawo n'okuba tooki mu butebe kigenda okubeera 2026 mu kugaba kaadi mu kibiina kino. Tutunuulidde okuba nti nabo bawunzika oba baggalawo oluggi lw'okuba nti ababadde baagala oba babadde beegwanyiza ebifo by'obukulembeze ku mitendera egy'enjawulo ndowooza kukomekerezebwa wiiki eno ng'ennaku z'omwezi 25 omwezi ogwa July. Naye abaffe 2021 bwe baali bagaba kaadi abantu abamu baagenda maaso n'okwemulugunya ku bakulembeze be bawa kaadi be bagamba nti bukyanga balondebwa tebakomangawo mu bitundu bino. Ne batusuubiza nti ku mulundi guno bagenda kulaba nga ate bakola munnange ekisaanidde okulaba nga basunsula ba candidates ate ab'omuzinzi. Awo wennyini mukyala Fatuma wenjagala tudde walaba ebyali mu Kawempe North nga ekibiina kisalawo kwani gwe kigenda okuba nga kiwa kaadi. Yali debate, ebibuuzo byabuuzibwa, ababiddamu babiddamu okusinziira bo baali balaba ensonga. Oli mwetegefu nnyo bwe kibanga ku mulundi guno okugaba kaadi bateeka mu debate
eggwanga ne lisalawo ne liwulira enteesa yammwe oba oyagala bibeere byakafubo nga bwe byali ku mulundi guli? Kyalibadde kirungi nnyo singa tubadde n'obudde obutumala okututwala mu debate. Ekisookera ddala ku floor ya parliament oba ogenze ku debatinga kati bwe bateekawaako akawaayiro ate kaba kalungi nnyo lwa nsonga ki nti naawe omulonzi ogenda okusindikayo omuntu ng'otegedde nti omuntu gw'ensindika ddala ajja kusobola okuyimirira ku floor ya parliament annyonnyola ensonga zange nga bwenkola ki nga bwe mba nzimutumye. So nze nsuubira eyo enteekateeka yali nnungi nnyo naye ku mulundi guno olw'obungi bw'aba candidates n'obudde obutono bwe tulina tuyinza obutasobola kiyisa mu debate mu gundi yonna. Wabula kye ndowooza nti waliwo constituencies ezimu kiyinza okukolera but kiyinza obutaba general kuba obudde butono ate nga ba candidates tulina bangi. Do you trust akakiiko akagenda okusunsula ba candidates mu mazima n'obwenkanya? Indeed akakiiko kaffe nkeesiga lwa nsonga kinagambye ffe tukkiririza mu maanyi g'abantu. Amaanyi g'abantu kye gasalawo ku ground. However much tulinayo this 40% eya vetting naye ate nga 60% eriwa ku ground. Ddala obadde mu bantu oba ovudde eri n'ogwawo obugwinga kire kyankuba ate nno n'ekire ky'enkuba tekigwa bugwe kuba oluusi kiraga nti ejja kutonnya leero. Ddala obaddewo ng'abantu obakolera ebyo by'oteekeddwa obbakolera abantu obabadde mu bakumanyi oba ovudde eri n'okuba ekipande n'obunya constituency n'olaga nti agwo oli wa kitalo nnyo naye ate nga mu constituency tobaddeemu. Abo be basuubuzi be tukooye oba abagenda ogobwa ku mulundi guno bagenda bagoba batya nti 2021 kaadi ya National Unity Platform yaweebwanga oyo aliwo. Kuba tetwayina budde kusunsula kumanya baffe batuufu be baliwa because twali mu people power ng'ekisinde nga mulimu buli muntu owe-NRM owa DP owe-FDC buli muntu yalimu. Kati buli eyasalawo n'agamba nti akutte membership card ya National Unity Platform n'amaanyi g'abantu ne gamukkiririzaamu nga yaliwo essaawa eyo ye yaweebwanga card ya National Unity Platform. This time round card zigenda kuweebwa oyo yekka asaanidde era ayina obusobozi. Tutunuleko ku kibiina ky'ovaamu ki NUP. Olunaku lw'eggulo mwajaguza emyaka 5. Bingi bimuyiseemu oba oliawo by'ojja otubuulirako naye ng'omu ku babaddewo abatambudde n'ekibiina kino okuva lwekyatandika okutuuka we kiri ku myaka gye n'5. Kiki ky'oyinza okugamba nti kino kye tutuuse kuba ekibiina kye kituuseeko mu myaka gye n'5? Ekisookera ddala twali kamwokya twali tetupangisaawo naye nsuubira mu myaka 2 egyasooka egy'ekisanja kino National Unity Platform yasobola okufuna amaka gaayo ageetongodde era agamanyikiddwa obulungi nti National Unity Platform esangibwa Kavule. National Unity Platform mu myaka gino 5 tweyongedde okutambula okubunyisa enjiri ey'enkyukakyuka mu ggwanga lyonna wadde nga tutambulira mu kunyigirizibwa okw'ekika ekyawaggulu kuba tutambulira mu tiyagaasi tutambulira mu miggo tutambulira mu bannaffe okukwatibwa ne basibwa tutambulira mu kuwambibwa tutambulira mu buli nkola embi gy'omanyi naye nga tufubye okulaba nti tutambula eggwanga lino n'omukulembeze waffe bwe tukkiririzamu generational leader His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nga tukulembeddemu okulaba nti tubunyisa enjiri ey'enkyukakyuka okwetooloola eggwanga Uganda. National Unity Platform tweyongeddeko abawagizi ne bammembers b'ekibiina ng'olaba nti tufunyeemu n'ababaka ba parliament abavudde ku sayidi endala nga basala nga bayingira National Unity Platform. Ezo zonna achievement tuzifunye emyaka gino 5. Waliwo bagamba nti ekibiina kino ki NUP kitambulira nnyo ku populism n'okusinga policies oba okusinga amateeka nga bwe galagira oba galambika ekibiina bwe kino okutambula. Do you agree n'abantu abalina endowooza bwetyo?
anti kakati nze sikkiri ojjukira kye twatandikiddeko nti bwe tunaagendera ku biki bye boogera tuyinza okumaliriza tetutuuse gye tulaga si buli ayogera kyayogera nti aba mutuufu okyogeredde mu mutima ki because ojja kuvaayo ogambe nti waliwo aboogera naye ng'ayogeza mu malice really tetutambulira ku policies singa tubadde tutambula ku popularism nga bwe bakyogera singa weetuli olwaleero because popularism ekuwanika that kye bayita bugubugwe ekuwanika mangu speed naye ate mu kussa wansi tetwala yadde olutemya lw'eriiso naye bw'oba olina policies ze wasetinga zogamba nti tutambulira ku miramwa gino tutambulira ku nkola bweti nsuubira kye kitukumye okusigala nga tutambula in the midst of all the challenges we've faced tusobodde okusigala nga tuyimiridde kyekikulaga nti National Unity Platform etambulira ku policies not popularism. Ekibiina kisobodde okuzimba structures mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo because abanamu bagamba nti ekibiina kino kye NUP amaanyi gaakyo gali mu Buganda. I think ndoze we bakitamize batonti gali nnyo mu Central. Mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo temuliiyo. Genda Western, tambula mu Northern Uganda. Eastern nayo muinako we mukuma ekisoro tetwalinayo candidate ya performing atya mu kalulu akakokuddibwamu. Obululu bwe yafuna tobumanyi lwenda obululu lwenda obuyita butono eyasinga yamukubira mu difference ekintu kiribu ekiti naye nga ate twalaba bw'otugamba nti National Unity Platform twalaba nga omukulembeze w'ekibiina kye NUP bwe yagenda ekisolo okunoonyeza candidate gwe mwalinayo namba zaali nene nnyo lwaki namba ezo tezaalabikira ate mu ballot muli we baali bagenda okulonda walaba omukulembeze waffe twali tumuwerekera ng'agenda ekisolo okulaba nti tunoonyeza candidate waffe Sultan Tano obuwagizi walabako ku ntambula yaffe bwe twali tutambula walaba tuyisinganya na biki omwakuba lwali waliwo abantu bangi mbuuza mu kkubo nga tutambula nga tuli ku highway bwe twali tutambula gwe bwe wali olaba nti zino emmotoka z'abana abamemba ba National Unity Platform zino ezaali sayidi eno zaali zaki abantu abali mu up country anti mpuliriza abantu abali mu up country be mwasanga mu kkubo be balemesa obululu okuwera mu boxi amagye ge baayiwa mu kitundu ky'ekisolo ng'oyinza okulowooza nti waliyo olutalo mbadde njagala onziremu ansemu nti nalaba ebimotoka by'amagye byali bijjudde abasirikale abayitirivu kuba bino ebintu ekitutambuza nga tutambulira ku live kwe kusigaza obujulizi bannayuganda basobole okufuna obukakafu anti awo njagalira okubuuza bannamagye bano be baalemesa obululu buli okuwera mu box Kawempe South Kawempe North mu by election because teyasinga na bululu bibiri mu Kawempe North by election gye twakavaamu nali mukazi Angola Mungu yansasira n'enfuna omukisa nti akalulwako nakalimu wakati mukazi Angola ye wasinga okukolebwa effujjo era ye wakubibwa bannamawulire abasinga be walaba however much nti ne Wambogo kyali kyekimu naye nze nali mukazi Angola gye nja okwogerera nalaba kubakuuma ddembe nga bajja ne bakuba abantu emiggo abali ku layini abagenda okulonda awo wankubuliza mukyala Nansibuga nti how come Kawempe North mwajjayo obuwanguzi obwabalema okujja ekisolo anti kiri bwe kiti Kawempe North eri mu kitundu already ekibadde kitwalibwa opposition for some good years biri ebitundu tugezaako penetrating nga kutwalayo opposition era kyova olaba nti nze bwe tufuna obululu olwenda si kitwala nti kitono should we send mu myaka gino 5 mukyalemeddwa okukonvinsinga bannayuganda mu bitundu by'eggwanga ebirala okwongera okukkiririza mu kibiina kya NUP kikyotegeeza nti tulemeddwa kubanga nze nzikiriza batute because Honorable Abedi Bwanika yategeeza nti abantu bano betulaba ku rallies ez'ekibiina kya NUP abamu mugenda nabo siba mu kitundu osobola okusitula omutwalo gw'abantu n'ogujja e Kampala n'ogutwala ekisolo oba n'ogutwala eggulu oba n'ogutwala luddawa naye tetubalabye abantu bemuzenga mutambula nabo nga mugenda okuba rallies mbuuziza eggwanga ebyenjawulo His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'abava e Kampala asimbula n'emmotoka mmeka
kisinziira mbuuziza asimbula n'emmotoka mmeka average osobola okungamba nti atambula n'emmotoka 15 kuba nja kukkiriza nti asobola okusomba abantu abawerako boolaba ku laalize naye omuntu atambula n'emmotoka 8 emmotoka 10 ng'ate nazo za buyonjo nedda nnyabo nga zitambuliramu ezo emmotoka zoolaba ezisinga ziba z'abakulembeze be tusanze mu bitundu ebyo n'abantu ababulijjo abeegwanyiza oba abaagala enkyukakyuka. Awo njagalira okubuuza NUP esimbye emirandira mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo mu myaka gino 5. Indeed, because buli region tugiyinamu coordinator. Tuyina Honorable Chiza Andrew Kaluya ye coordinator waffe wa Eastern Region. Ne tubeera ne Honorable Habib Asega ye coordinator waffe wa Northern Region. Ne tubeera ne Honorable tuyina Honorable tuyina Deputy President ka Jolly ali mu Western Region, then ne tubeera coordinators, sorry linnya linvuddeko mu mutwe lya coordinator for Western Region, but tusimbye emirandira mu buli region nga tulonda obukulembeze bw'ekibiina okuva wansi ku grassroots. However much constitution yaffe electoral commission yagaano gigazetinga, but tukolera mu kye bayita Robadoba style. Tusobodde okuteekayo abakulembeze ku buli level okuviira ddala wansi ku kyalo okutuuka ku district. Era awo wennyini we mbadde nzija ku nsonga ya constitution. Bwe banga electoral commission tennagigazetinga mukolera mu constitution ki? Tukolera mu constitution gye tulina enkadde kuba eno twali twagikolamu nnongoosereza okutambula ne National Unity Platform. Muli mu constitution ya NURP. Indeed. Kubanga sofa gye tuyinawo because eyaffe nga National Unity Platform bagano gikola ki gye twakolamu amendments bagano gigazetinga. Mukyala Nansubuga, njagala tutunulire ku nsonga y'abavubuka abali mu kibiina ki NUP. Ekibiina kikoze civic education amala ku bavubuka bano okumanya amaanyi gaabwe, akalulu kye kagamba, oba oliawo n'okumanya ebisukkako ku ssanyu lino lye balaga abakulembeze. Y'ensonga lwaki tulina National Unity Platform School of Leadership ekoze ekimala okulaba nti etendeka abavubuka bano n'obbasomesa ebigendererwa by'ekibiina ng'ekibiina ne history w'ensi yaabwe n'okubalaga nti bino ebintu byabwe be balina okubikola. Era y'ensonga lwaki olaba nti mu myaka ebiri essomero lino mu myaka essomero lyaffe gye lyakabeerawo emyaka nga3 twakatikkiramu gundi 2 nga tubatikkira ku mutendero ogusooka because tokoma ku ogwo okola omutendero ogusooka n'ogwokubiri n'ogwokusatu. Omuntu n'avaamu ng'ategeeredde ddala ebyobufuzi by'eggwanga Uganda n'obukulembeze bw'eggwanga Uganda wa gye buvudde na wa gye tulaga. Yes. Amaanyi g'abavubuka ge mwatandika nago nga people power weeri okutransitioning okufuuka ekibiina ki NUP gakyali geegamu? Nyinza okugamba nti people power movement ye kyalina amaanyi gayo tegasalangako lwa nsonga nti nga bwe nkugambye nti ffenna tukkiririza mu maanyi g'abantu. But NUP nga political wing definitely eyina bammemba abaayo nga yo. Ate oluusi nga bo tebagwa mu ki I mean nga waliwo abali mu people power nga bo si bammemba ba National Unity Platform. So people power ekyatambula nga people power n'amaanyi gaayo. Y'ensonga lwaki olaba nti bwe tufulumamu ne bwe tuba tufulumyemu wano Kampala kuba Kampala tebatukkiriza mukolera mu activity yonna. But still nebweru eyo gye tulaga olw'amaanyi g'abantu amangi agabasukkako kyova olaba nti batukolako effujjo lyonna lye batukolako. Era ne mutuuka ne ku level egamba nti His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu abantu atambula nabo kuva Kampala n'abatwala. Really? Can you do that? Lwaki bo tebakikola? Bo tebabyagala. Tubalabyeko nga balonkinga nga bakola ki nga bali mu tent.
munnaye ffe ne mu bisaawe tujjula ne tubooga abasigadde ne beetooloola ebweru w'ebisaawe. So ekyo kye bayita amaanyi g'abantu, that is people power. Awenzirira ku kibuuzo kyange kiri nti lwaki abantu abo abajja abajjuza ebisaawe ennamba yaabwe ebeera nnene, lwaki ennamba eyo bwe kituuka mu kalulu ennamba eyo ku baloti tebaako? Effujjo erikolebwa abakuumaddembe mu kalulu lyeriremesezza abantu okuexercisinga their right. Kawempe North mwajjayo obuwanguzi. Ku mitwalo 23 egy'abalonzi abali mu Kawempe North wavayo obululu bumeka. Ekyo kyokka kikumala, that is clear evidence. Bwe kibanga register ya Kawempe North erimu emitwalo gy'abantu 23 ne kibanga obululu obwalondebwa tebuwera na mitwalo 5, what does that supposed to mean? Effujjo abakuumaddembe lye bakola ku bantu kuba nze nakirabako n'amaaso gange nga basajja bali mu uniform z'eggwanga ze tusasulira omusolo naye nga bakuba abalonzi abazze okulonda abali ku layini emigga emiyitirivu ne bamaliriza ne bajja ne basambasamba obubokisi bw'okulonda ne bakwata diara forms ne baziyuzaamu ne bakwata buli kimu ne bakyonoona ebokisi ezaali zitaddemu obululu obulondeddwa ne babisambasamba byonna ne babuyuzayuza ne babulekaawo ng'abakuumaddembe abali mu uniform eya UPDF be bakola ebintu ebifaanana bwe bityo. So come 2026 if there is violence because tulabye Kawempe North violence yali actually all by elections zibadde mu violence. Ekibiina olowooza kyeteeseteese ekimala okulaba nga come violence come anything bo bayitawo butereevu. Bagambye violence etandise leero. Mwami Museveni azze awangulwa akalulu nsuubira okuva mu 2000 mugumu. Mwalangirira protest vote wano gye buvuddeko. Anti nkujjira nkulaga violence gyevudde nti tetandise leero. Naye bannayuganda olw'okuba nti kati bamanyi kye baagala olaba nti ne bwe bakola obuvuyo obufaanana butya obuwanguzi buvaayo wadde nti ye akola ki yeerangirira ne yeerayiza kuba munange yalonda essiga eddamu z'eri mulayiza yalonda abalangirira akalulu naki but this time round twasazeewo ne tugamba bannayuganda nti tugenda mu kye bayita protest vote tugenda mu kalulu ak'okwegugunga oba okwekalakaasa nga tugenda n'ekigambo ekigamba nti ekimala kimala buli kye batukozeeko effujjo lyonna lye batukozeeko kimala ssente y'omuwi w'omusolo ebbiddwa bakome ku eyo abaana baffe abawambiddwa abasibiddwa abali mu makomera kimala bakomaawo zino drone ezeriisa enkuuli ezitambula emisana ttuku nga tugamba bannayuganda nti kyekiseera ofune enkyukakyuka ng'oyita mu ddoboozi lyo kuba eddoboozi lyo ke kaluluko. Protest vote enasobola okujja protest vote egenda mujja mu ntebe etya bannayuganda bwe banaasalawo ne bakola ekyo ekituufu kye bateekeddwa okukola kuba teri muntu agenda kuleeta change Uganda. Ffe bannayuganda nze naawe n'oli ffe tugenda okuleeta change wano bwe tunaasalawo ne tugamba nti kyekiseera ekyekyukakyuka ekole ki. Bannayuganda bakyakkiririza mu bibiina ebyo ebyobufuzi with all the fracas going on. Kyova olaba nkugambye nti ffe we are not a political party ffe tuli maanyi g'abantu tuyina just political party. Oba ontegeera bye nkugamba. We are not a political party, but we have a political party. You're not a political party, yet you have a political Indeed. party. And you have MPs in parliament, abali ku kadi y'ekibiina. Kyenkugambye nti we have a political party which helps us to do elective politics, but we are people power. Ffe tuli maanyi g'abantu. National Unity Platform ng'ekibiina ky'ebyobufuzi kituyambako okukola ebyobufuzi ebiri elective. Tudde ku kifaananyi ekinene eky'opposition nga bw'eyimiridde essaawa zino. Kansooke mmalirizeyo ka protest vote abantu bakategeere bulungi. Protest vote nga bwe nkugambye nti tugenda mu kulonda okwekalakaasa oba okwegugunga nga tugamba nti ekimala kimala mwami Museveni n'akabinja ke byonna bye batukozeeko bikola ki bimala. Gwe munnayuganda ali eyo obuvunaanyizibwa bwo bwe buliwa nti bwe nkugamba protest vote n'okitegeera kye kitegeeza naawe nnyambaako ogenda okigamba omulala oyo atannakitegeera olwo tuba tutandise protest vote. Gwe bw'okimanya kisomesa omulala naye akitegeere then mukanoonye mu bungi tutegeeza kalulu mukeere ku macyange ennaku z'omwezi 12 omwezi ogw'olubereberye oba January 2026 mugende mukalonde mu bungi
mu nkola yakwegugunga nga mulonda against side eno gye mukola ki gye mukooye bwe mumala okalonda mu bungi mukakuume kubanga kiri constitutional nti bw'omala okulonda the meters 100 weetegereze byonna ebigenda mu maaso ku polling station w'olondedde bw'onaamala okukakuuma olina obuvunaanyizibwa obw'okkalangirira nti nze Nansubuga alondera mu Apansooba mu Mulago 3 nyina obuvunaanyizibwa obw'okugamba nti banayenze wano Mulago 3 wenonedde mu Apansooba His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu afunyewo obululu 300 Mwami Museveni afunyewo obululu 3.5 oba okitegeera then naawe alondedde Busia kola kyekimu kyenkoze nalondedde eggulu nalondedde embalala ffenna tulangirire obuwanguzi bwaffe kuba jjukira bwe tubeera mu biseera by'okulonda bajjako media amaanyi n'obuyinza obw'okulangirira ebyo ebivuddewa mu kalulu ku buli level ez'enjawulo ne babagamba mulinde kimu bya Mukama byabawa yete byaba Mukama balina n'empapula ze bakola ki ze basindika eri wansi w'emmeeza nga balaba mu butuufu kisusse so bwe tunaamala okukalangirira okusinziira ku levels zaffe ez'enjawulo nti tutandikidde ku kyalo tugenze ku parish tugenze ku sub county tugenze ku constituency level tugenze ku district level paka ku national level bwe tunaamala okukalangirira tugoberere akalulu kaffe paka ewa bya Mukama simanya bya Bakama byonna bye bimu no ye bya Bakama okay fine bya Mukama ne bya Bakama njawulo kyenyo manya ganjawulo okay so bwe tunaamala okugoberera akalulu kaffe ne tulaba nti results ffe ze tulina okuva ku ground naawe mwami bya Bakama by'olina mukyala Nansubuga nti yes bwe ziba tezikwatagana tugenda kakubanja tukubuuza ezaffe ozitaddewo entuufu ng'ate gwe z'otuwasize tuyina awo we wali ekinyuzi kya protest vote tuyina okubanja akalulu kaffe bannaaye mwegendereze nnyo gundi eyesembayo nkulu nnyo abasingawo we mugweramu amaanyi naye this time round tukanoonye tukalonde tukakuume tukalangirire tumale tukagoberera ate tukabanje waliwo akubuuziza wano agambye how different is a protest vote from the normal process of voting protecting announcing and following to the tally centers mwawukanirawa because normal voting of course benanga bw'obinnyonnyodde process bwegenda okutambula kyokka ate mwaba protest vote era namwe mukola ekintu kyekimu mwawukanira no enjawulo eriwo yeeno nti bulijjo abantu besuulirayo gwa naggamba nti oli ajja n'alonda olumala okulonda n'atambula n'agenda ku mirimu gye this time round tukugambye kanoonye gwe kennyini munnayuganda kalonde kakuume kalangirire bw'omala okukalangirira goberera buli ebivudde ku polling station ez'enjawulo z'olondeddeko oba eziri mu kitundu kyo olabe nti bya Mukama bye bintu ebituufu bya Bakama byasomera ku tali sente kololo oba n'abakyambogo oba weya then bwe tunaamaliriza tulwanirire obuwanguzi bwaffe bwe banaaba tebatulangiridde y'ensonga yokka eri mu protest vote tewali nnyo kyanjawulo luli yali president w'ekibiina kya NUP era nga bw'okyogedde president asigala president anti ow'ekibiina kya NUP bwentyo bwe nnambise mu kalulu aka 2021 bwe yavaayo n'agenda mu mbuga z'amateeka okwongera okwemulugunya n'okulaga obutali bumativu ku byalangirirwa weewaawo ate omusango n'agugjayo n'aguzza mu kooti ey'abantu we tutaamanyira yatuulawa era yasalawo ki won't we be seeing the same things ne ku mulundi guno ekibuuzo ekyo kyombuuzizza sinze mwogezi w'ekibiina era sijja kirambulula but kyenyinza okugamba kiri kimu nti ekkooti y'abantu etuulamu ggwe mwennyini terina walala weetuula lwaki yabijjayo n'abizza mu kkooti y'abantu mwenna mulabye bulungi nnyo mu myaka gino 5 kye mwetaaga okumanya ku gavumenti eri mu buyinza ebakulembera waliwo munnayuganda gw'okyagamba nti Uganda eriyo ekiwamba abantu n'akugamba nti tekiriyo waliyo munnayuganda gw'okyagamba nti sente y'omuwi w'omusolo ebbibwa abantu nga Anita Amongi n'akugamba nti tekisoboka waliyo munnayuganda gw'ogamba nti abantu baffe babasiba mu makomera nga tebalina misango n'akuwakanya nti tebiriiyo
oba waliyo munnayuganda atamanyi nti ebbanja essaawa eno uganda lyeyina n'abazzukulu baffe bagenda disasulako nga tabimanyi kati kiri eri mmwe abantu ekkooti yammwe okutuula n'esalawo ne mugamba nti byonna tubirabye naye tusizaako ki nga ffe bajjaaji kuba nakugambye nti okulibalating eggwanga lino teri munnabyabufuzi agenda kukununula wabula gwe munnayuganda gw'ogenda okwenunula kuba gw'olina okwerwanako okulaba nti olwanirira enkyukakyuka gye weetaaga kati ekkooti y'abantu awo weetuula nti gwe ssebo omumbejjo ojja kusalawo gamenzi okusinziira ku byendabye kaŋŋende nnonde Robert Kyagulanyi Ssentamu nange nansubuga ngambye nti naye mu butuufu gavumenti eno emikolo gye tukozeeko mingi nnyo ekimala kimala Kyagulanyi yingira entebe ne munnanga ali eri naye akole kyekimu so simanyi protest vote eno eri feasible mu ggwanga nga Uganda we muzzemu emulugunya kakiiko ak'ebyokulonda akalina eddimu ly'okulangirira ani awangudde n'ani aluzinze kyova olaba nkugambye nti tulina eddimu eddene mu protest vote ery'okubanja bya Mukama obuwanguzi byabakama yes whatever byabakama tulina omubanja ki obuwanguzi bwaffe bw'anaaba tatulangiridde ekyo kyekitaba muli bagumu mwe mugenda okuwangula maani luli ani yawangula President Museveni yawangula ne gundi meka tugende ku website ya Electoral Commission tulabe wa presidential results je ziri olwaleero twalonda 221 bakuwana kumeka okubeera nga ziri bakwesa era president yennyini yatugamba nti mwamubba miliyoni namba tugende ku website ya Electoral Commission NUP yafuna miliyoni emu yali ya President Museveni tugende ku website ya Electoral Commission tulabe oba presidential but Electoral Commission yayina eddimu ly'okulangirira ani awangudde mu kalulu bw'omala okulangirira n'okola otya nobi displaying ku website yo buli munnayuganda asobola obikola ki okubijjayo alaba akalulu bwe katambudde olwaleero gye biri bwe kibanga yawangula lwaki tebiriyo actually era ye kenyini yeye mulugunya naga mwamubba akalulu miliyoni namba tugende mu race nga tutadde zabike emipiira tebaddamu kuleeta majje na polisi mu kalulu okujjako nga bize kola security Bagament National Unity Platform tubatadde mutambule eggwanga lyonna tetubakugira nti wano temuyitawo wano temugendawo ne NRM etambule olaba basobola okwesanjaga bona bokka na bokka ab'omunnyo awo njagalira okubuuza mweteeseteese mutya especially kati mwabali ku ludda oluwabula government muzzemu emulugunya nti tetukkiriziddwa kuba nkuŋŋaana nga bwe tulina zikuba tetukkiriziddwa kutuusa message ku bannayuganda nga bwe tulina kuba nga tugituusa mweteeseteese mutya okukikola ku mulundi guno if things like that keep happening kyendi mukole saawa eno ngezako kutuusa message eri bannayuganda ekirungi mutuyambye mutereddewo emikutu gy'empuliziganya nti essaawa nansubuga olwaleero nsuubira nti njogera ne miliyoni y'abantu oba abantu abasukka mu miliyoni ennamba kyesisobola kukola nga ntambula physically so tugenda kweyambisa buli mukutu oguliwo bwetusobola okuyitamu abantu abatasobola ku accessinga social media kyenkugambye nti tugenda kukozesa buli means ezisoboka okulaba nga tutuusa information ku bantu tugenda kweyambisa media stations oba media platforms tugenda kweyambisa online medias tugenda kutambula ddo to ddo tugenda kukola activities ezo ezitugatta mu bantu okulaba nga tubatuusako message gye tuyagala etuuke mu bantu tujja kukozesa buli platform eriwo with the fracas going on with the opposition bano ebibiina by'ebyobufuzi ebipya biri mu kumeruka obaolyawo n'abamu bali mu kwegatta nga bwe twalaba PFF ne Alliance for National Transformation n'ebirala byonna can that oust Mr. Museveni out of power? Nakyemalira yena gye buva ne gye bukoma ateekawo embeera ey'okweprotectinga but this time round tekyakola makulu omanyi lwaki nti ne bannayuganda bakyerabiddeko nti ekibiina ekiri ku byaddala okugoba mwami Museveni mu buyinza it is National Unity Platform kyova olaba nti eriyo ebibiina ebimerukawo nga bikulaga nti bizze biri ku opposition oba biri ku nkyukakyuka oba biri ku ludda olwagala okuwabula gavumenti naye ate nga mu kifo ky'okulaga ensobi za gavumenti eri mu buyinza zeekoze ate bawalampa NUP si eri mu buyinza bw'eggwanga olwaleero no
NUP ekulembera oludda oluvuganya ki oba oluwabula gavumenti naye ate n'osanga ngazze ng'akoze ekibiina ng'akulaga nti naye kiri ku ludda oluwabula gavumenti ate mu kifo ky'okusooka okugamba nti tugatte amaanyi tuggyewo ekizibu ky'eggwanga nti ye gavumenti eri mu buyinza ate ali mu kuwalampa ono munne akutte already hafu y'ekintu akiyina omusajja bamukutte ekiwato tumuyisiza mu kiwato opposition ekyasobola okwegatta mu kakyo kano kizibu okwegatta lwansonga Nakyemalira yatayinza kikkiriza kyova olaba nti oba namwe mwina self interests ng'ezammwe abantu because numbers matter ekibiina ekirina ababaka abangi mu parliament ku ludda oluwabula gavumenti be bakwatidde muli okubeera lyokkulira bannaba bali ku opposition mu parliament. True. Kakata nti nkulaze n'enkulaga nti omuntu akeera ku makya n'atondawo ekibiina ng'akitonzeewo ku lwankyukakyuka ate najja mu kifo ky'okugamba nti bannange tusooke tuleke all the challenges all the self interests ebbali tusooke twegatte tujjewo kino ate ye najja ng'awalampa ono gwe tolaba nga kirina embeera. Can NUP work together with DF? DF mpozi DF Democratic Front mpuuga anti NUP ebintu byayo biteeka mu ttaala kati simanyi oba ne mwami Mpuuga anakkiriza ebintu byo bijjayo biteeka mu ttaala awo wewali obuzibu bw'aba nga akkiriza okutambulira mu bwerufu NUP temuyinaako buzibu kuba n'olwaleero mwami Mpuuga ali mu paalamenti lwa tiketi ya National Unity Platform n'essaawa zino yasala kati wa DF ati yes naye nkulaze nti paalamenti gyalimu essaawa eno tukkirize tugaane taliyo ku tiketi ya DF aliyo ku tiketi ya National Unity Platform however much nti kati wa DF naye akimanyi nti omusaala gufuna lwa NUP kati bwabanga mulambulukufu nga kkiriza ebintu byo bitambuza mu layini ennambulukufu nga bannayuganda babiraba bulungi mu emisana ttuku ajje tukolere wamu ffe tulina gwe tugoba yensonga lwaki olabe nti ebbanga lyonna tuyayaana okulaba nti twegatta ne bannaffe era nsuubira nti abali willing okwegatta naffe okirabyeko nga kitambula that is obwerufu PFF mu nkola y'emirimu indeed indeed yensonga lwaki olaba nti abalina bye bakukusiza mu nzikiza bwe babagamba kate nga emidumu bagikyusa bagijja ku mwami Museveni nga bagitunuuliza NUP and His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Okay. Twogereko ku primaries eza NRM weewaawo mu ddakiika zino ze tusigazzaayo gwenga muna NUP kikyo walabye oba kikyo wajje mu primaries zino eza NRM ze twakawunzika olaba embwego bw'ekiwempe nti ate olwo wettulya ennyama eryo effujjo lye baakoze balyekolako ng'abantu lwa nsonga nti ekisookera ddala mukama waabwe abalaga nti eno gye mujja kulya kuba ye yakugamba ne bwe mumpeereza ekidomola kasita kinaabanga kisobola okuwanika omukono nga nyina kyenjagala kiyitewo nekigamba ne bw'anaazuuka n'ava mu tulo ne bamugamba ye ajja kuwanika buwanisi kasita nasanga nga banne bawanise ye takyafaayo ku kintu kigenda mu maaso mu ggwanga oba ku bulungi bwa ggwanga lino oba ku ggwanga lisigadde litya lwaki nti ye yakugamba ali myaka gye gisemba yagenda kufa kati tafuddeyo oba afa n'ensi ne yeerabira nti erimu bazzukulu be n'abaana be bagenda okuleka emabega naye nga bwe tukimanya obulungi bwe kiri ku record nti omukulu yavaayo n'akugamba he's the master of violence kati what would you expect mu baana wa kabaka w'omuvuyo gw'osuubira oyinza okuba awaka nga wajjudde kavuyo n'osuubira abaana okuvaawo nga batuukirivu naye ate abamu bagamba nti bw'otunulira NRM ne primaries ze zaakoze ziraga internal democracy mu kibiina okwawukanako oba oliawo n'abali ku ludda oluwabula gavumenti because ebibiina ebimu biyinza obutasobola holdinga primaries oba kameefu ka kibiina NRM bwe yakikoze anti enkugambe n'enkugamba nti singa bino ebintu byali fair nga NRM ekakasa nti amaanyi gaye galina era nga bwe yeeyita nti erina demokarasiya nga n'emmundu zivaayo mu kalulu ne beekuba amasasi ne betta ekere ku makya ete buli kibiina kikole emirimu gyakyo mu ngeri entuufu eyo gikolamu nga terina kyesibye nkugambye nti ffe constitution eyaffe bagaano gigazeetenga ekitegeeza ki nti waliwo emirimu gyaffe gy'ogenda okuhindaringa kuba ate mwakola delegates conference
nkugambye nga mutambulira ku ssemateeka omukadde owa mwami Kibalama because gwe tulina yaliwo no it's like this sigama nti tetukkiriziganya naye twamukolamu nnongoosereza bw'okeera ku makya n'okwata entebe yo gy'obadde olina mu nnyumba awaka n'ogenda ne bagiteekako eddiba eppya tekitegeeza nti oba tokyagyetaaga era ekigikuteesaako eddiba eppya lwa nsonga oba ogyagala nga it is precious to you y'ensonga lwaki osigala ogirabirira ogikyuse mu ndabika kati wali twali tugezaako oba twali tukola ennongoosereza mu ebyo bye tulaba bye twetaaga mu NUP ebitali mu NURP. Yes. So today kamyufu kana ka NRM. Do you think your party esobola okubaako leaf jekopa mu kamyufu kana ka NRM? Because nga bwe nkugambye nti abamu bagamba kino kyayongedde okwongera okulaga nti NRM internally at least democracy ali at play unlike some other political parties abali eziriko opposition. Which other political parties zoyagala okwogera kuyogerera ddala ekibiina kyoyagala okwogera? No, ebibiina by'ebyobufuzi bingi nnyo ebiriko opposition. Musobola okulinga up something nga NRM kyeyakoze. Tetulina nnyo kye tugenda kukopa mu kalulu ka NRM kuba ate tetwagala buvuyo na mivuyo. Ffe tetukkiririza mu buvuyo. Tukkiririza mu nkola ey'amateeka. Tukkiririza mu nkola ey'emirembe. Okay. So akalulu konna akalimu okuyiwa omusaayi tetukakkiririzaamu wadde nga yelevo omwami Museveni kwatuusizza eggwanga lino. Kubanga obuvuyo tebwatandikidde mu kalulu ka NRM. 2020 mugumu 2020 ojjukira bulungi nnyo campaign za His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Abaafa be bajjamu amannyo bajjamu Sadan Magic bamannyo gano gonna ag'omu maaso ne gayiika. Yes. Ashiraf Kasirye musajja wattu akyabatolingana mutwe baamukuba essasi wano kisasi kino ekyagundi ki rubber bullet obwongo ne buyiikako n'ebweru essaawa eno akyastrugglinga with his life. Kati bino ebintu si bipya bazze babikola ebbanga lyonna. Okay. Era nze neewuunya omuntu eyeewuunya akamyufu ke NRM okuba nti katambudde nga bwe katambudde. Ddi lwe katabangamu ntalo. You remember very well Shatisha Kuteesa ne Sodo. Tobijjukira? Yes. Naye tekayongedde okulaga nti abantu baddemba okusalawo ba candidates be bakkiririzaamu because by incumbents abamu tebasobola essaawa eno kyekiri ku kitebe kyabwe. Era abamu bagamba abatunuuliza ensonga z'ebyobufuzi nti kayongedde okulaga transparency mu kibiina ki NRM unlike ebibiina ebimu ebiri ku opposition nti ne mu kugaba tickets batuula ne basalawo ne bagamba nti ono asaanidde onali loyal to the party because the Democratic Party naye mazeewo ebbanga but we saw what happened in their delegates conference. Democratic Party inanjawulo kine NRM. Newankubadde nga bambagamba nti at least bakoze delegates conference Democratic Party inanjawulo kine NRM. Nga beesefu si be bagenda ne basalako wali walina okuronderwa. Nga Mau Nobert Mau abaaliyo bakugamba saaliyo naye mbiwulira buwulizi kubaaliyo nga bakugamba nti yasula ne boxi z'obululu entiikinge wansi w'ekitanda kyera gye yava najja yeero delegates conference ya NUP ne bannamawulire tebakkirizibwayo kati bye mwogera twakoma ku gate eno information yanna gye tulina eva mbamu ku bakulembeze abaali mu delegates conference eyo n'omwogezi w'ekibiina ki NUP maybe mwali mulina bingi bye mujja okwonoona. Omanyi bannamawulire nammwe muli boonoonyi balungi. PFF bwe yali ekola delegates conference yaayo bannamawulire twayitibwa. FDC the same thing. NRM tuzenga tuyitibwa. Democratic Party newankubadde byaliyo naye era twayitibwa nga NUP yabagoba. Twakoma ku gate. Maybe gwe wayagala okukoma naye nze nga nzijukira nti nali ndi ku live nga ndaba ebigenda mu maaso munda mu kitebe. Bannamawulire baatukomya wabweru. Actually n'abakulembeze b'ekibiina abamu tebaayingira olw'ensonga byali bya kaadi. Era abamu baali bannyonnyolanga bwe bannyonnyolanga babagamba tuli ku listi y'abalina okubeera part of the delegates conference bwebeera tebeera ya buli member wa party. Delegates conference ebeera ya buli member wa party? Njagala ombuulira amazima. NRM bwe beetuuza seeke yaayo bonna batuula.
So byamukola mukopa ku NRM. No, nkulaga ebibiina by'obufuzi byonna bwe bitambula. Okay. Tulina ekitugatta ekifaanagana. Kuba ffenna bwe tubeera nga tulina political parties, bali political parties ffe tulina political party. Kati ne political party yaffe tegenda kubeera ya njawulo nnyo. Kuba ye ate tevudde mu ggulu nekka ku nsi. Wabula ate era ne byetambuliramu by'ebintu byebimu ge mateeka ge gamu agafuga NRM ge gafuga NUP. Na NRM ebintu byayo bikola differently from NUP. Indeed we are different. Babadde n'akamyufu ak'okulayininga mugongo. Kakati fe akamyufu akaffe tukkiririza maanyi g'abantu gatuwa omuntu oyo gwe balaba asaanidde ku ground ewaabwe naffe tumusunsulemu ng'ekibiina nti already wakubedde ebituli mu candidate ekibiina gwe kyawa ticket mu 2021 nenkugamba nti 2021 twali tuwa buli aliwo. Won't it happen this 2025 2025 tugenda kuwa asaanidde ate alina obusobozi. Okay. That is the difference. Yes. Okay, kampiteko mu comments ezimu waliwo wana commenti nze n'agamba bannayuganda balina eddembe okulumba NUP kuba efuna ssente z'omuwi w'omusolo ate okwo si kuwalampa wabula kusaba mbalirira kuba it's a public property. Kyagamba okuwalampa kyesitegedde nze kyengamba kye bannayuganda balina eddembe okubuuza ekibiina ki NUP lwaki temukoze kino lwaki temukoze kiri because kifuna ssente okuva mu gavumenti okutambuza emirimu gyakyo newankubadde nga ku mulundi guno baagaanye okwegatta ku iPod. Anti era kuva dda twali tetugikiririzaamu kuba ebigendererwa naye ate byayo ssente zibadde zifunibwa anti lwa nsonga nti zaali mu mateeka okubeera nga zifunibwa Yes. okutambuza emirimu gy'ekibiina. Gwasaba embalirira y'ekibiina olaba ekibiina tekirina mirimu gigenda mu maaso mu kibiina. Gw'osuubira ekibiina nati kati nti zino ssente za muwi kyandiyimiriddewo wa musolo kyova olaba munnayuganda wa ddembe okubuuza nti lwaki ekibiina tekikoze bwekiti ne bwekiti. ani gwe baagaana okubuulira ng'abuuzizza kyembuuza gwe wali ogenzeeko n'obabuuza nti bannaye embalirira yammwe efaanana etyereereeta ne bagaana okugikubuulira. Buli eyeetaaga okumanya embalirira ya National Unity Platform genda mu ofiisi evunaanyizibwa ku ekyo ejja kuwa all what you need to know about it. Yes, as simple as that. Nagamya nze siri mwogezi wa kibiina siri wano kwogerera kibiina nze njogera byange nga Nansubuga. Era bye muwulidde byonna bya Nansubuga Fatima Iron Lady wa People. Si bya kibiina nga National Unity Platform. Okay, waliwo komenti ze n'agamba nti nga NUP bwe yajjanga ewalampa Besigye ne FDC n'okutuuka okulumba Besigye ku CBS. Bwetyo komenti bwezze. Tagimazeeyo bwe buzibu kati sigitegedde nga NUP bwe yajjanga ewalampa Besigye ate nga Besigye ebbanga lyonna tuze tutambula Ali Aron wayogedde ku bibiina ebiri ku opposition ebiri mu kulumbagana nti kino kirumba kinnaakyo kino kimeruseewo because kyagala kwataakinga kibiina gundi oba kino kimeruseewo because kyagala kwataakinga kibiina gundi. Nze Besigye gwe mmanyi obulungi tuzze tukolagana naye ne wano ku simu yange nsobola okulaga ebifaananyi ng'ali kavula atudde ateredde. Naye ate ku mikutu gye mugatta bantu abamu kuba na NUP because bo bagamba basubscribinga to the National Unity Platform. Okay. Ebigambo bibazze bakozesa eri abakulembeze bano. Kankubuuze. N'omukulembeze wa NUP yagamba ku mulundi ogumu tikyosobola kwesimbawo mirundi gye weesimbyewo n'otugamba democracy doesn't work. We believe it works. Kankubuuze. Mwekwasa nnyo ekintu ky'okubeera nti abantu babeera ku social media ne boogera ebigambo byabwe ne mubisiba ku NUP. NUP erina gwegulira smartphone. Tevangayo kubeegaana. NUP erina gwe yagulira essimu kyembuuza. Anti tevangayo kubeegaana kulaga saidi nti bano baffe bano si baffe. Sokoddemu byenkubuuza. NUP erina gwe yagulira essimu. Nti NUP erina beegulira amasimu n'egabawa nti gaago. Sina information onto that. NUP erina gwegulira data. Kakati omuntu yakera ku makya n'agula essimu ye ne yeeterako data omusuubira otya okubeera nti gwogenda mu controllinga ku biki byalina okukozesa essimu bw'aba nga subscribinga to your political party temulina disciplinary committee handling abantu kikanga kino abakoze eki
abadda ku mikutu gye mugatta abantu ne baweebuula bakulembeze bannaabwe abatakkiriziganya na kibiina kino. Omuntu ali Saudi gy'akolera ebintu bye gw'ogenda mu discipliningirawa omuntu eyalemwa nnyina omu disciplininga ng'akyali muto gwe atalina wadde ky'omuvunanyizibwako ogenda mukola ki nga sobola okukeera ku makya nagamba okay omanyira lwa kaadi yo gye nagula nusu 10,000 yiiyo kansigale nga nkola byenjagala. Bannange ebintu ebimu ate tuleme bifuula nnyo political na bisiba ku bantu bamu. NUP nga bwetalina muntu gwegulira simu bwetalina muntu gwegulira data bwetalina lukusa na buyinza kubeera ng'egamba abantu engeri gye balina okukozesaamu essimu zaabwe. Ono akugambye nti then if NUP has never bought anyone data, why do you also blame those attacking NUP and claim they are fighting you? Nze nkulaze naye nkugamba sinagamba nti waliwo alwana NUP in general. Nkulaze naye nkugamba nti omuntu akuriyetinzewo ekibiina ng'akulaga kyankyukakyuka. Naye ate mu kifo ky'okwataakinga oli gwagamba nti kyekizibu ky'eggwanga ekimuletedde n'okubeera nga atondawo ekibiina ekiri ku ludda oluwabula oba oluvuganya ate n'ayambalira kibiina kinnaakyo we bali ku sayidi emu. Kati kiri eri ggwe okukivunula nti oba baatakinze NUP ekitegeeza bulijjo babeera baatakinga NUP because nze nkyogedde nga nnoonya kuwulira biva mu bannayuganda. Ekitegeeza ne bannayuganda bakimanyi nti buli abeera azza omuliro aguddiza NUP. What does it show? Nti ekitegeeza bulijjo tuli mu comedy abantu otulaga nti bali ku nkyukakyuka kati bafunyeyo ekibiina ky'ebyobufuzi ekiragira ddala nti kiri ku nkyukakyuka kyova laba nga they attacking it. Tulina eddakiika ntono nnyo okubanga ate tugenda maaso n'okuwunzika show yaffe ey'olunaku olwaliro. But with what's happening right now in the country oba nebigenda maaso mu ggwanga Uganda especially ebyo ebikwatagana ku nsonga z'ebyobufuzi, how do you picture the 2026 general elections especially ku performance ey'abali ku ludda olw'obula government? Kyenyinza okugamba ku kyo nti bannayuganda kyekiseera musalewo nga musalawo no ngambe nti omuntu ayinza okulaba nga nze akozeseza olulimi olubi naye kyekigambo ekituufu ekyokozesa nti kyekiseera tusalewo nga tusalawo n'amagezi ebintu tubijje mu feeling ne emotions tutandike okulonda obukulembeze n'abakulembeze abo abasaanidde ate be tulaba nti bali ku ludda lw'abantu. Ekibiina bwe kinaaba nga kisazeewo nga kyo kigambo ono yasaanidde ng'ate abantu bagamba si yasaanidde. How is that going to be? Anti kyenkulaze nti abantu be basalawo 2021 batugamba nti wolaba manvuuli tiikinga nti wolaba manvuuli tiikinga wolaba manvuuli tiikinga era abantu batiikinga newankubadde nga abamu baavaayo nga beemulugunya nti ne bwe batiikinze tebabamanyi. Era ababaka abamu tewabalaba ng'agenda mu constituency nga abantu bamubuuza nti ssebo oli waawa era ggwani nti ndi mubaka abakiikirira. Kyenkugambye nti bannayuganda kyekiseera kati batandika okulonda nga balondesa magezi. Ekyo kinzizaayo wansi ddala nti omukiise ono oba omukulembeze gwe mugenda otusindikire no waggulu mu kamyufu. Mubeere nga mmwe mumaze omukuba mu tochi wansi ku ground kuba nakugambye ebyaffe bitandikira wa wansi mu maanyi g'abantu. Kakati mmwe abantu abali wansi ku ground abalina amaanyi ago mmwe muyina okusalawo ne muweereza eri abakulembeze be mulaba ab'ensa. Kuba toyinza kuŋŋamba nti ekibiina kijja kuwa omukulembeze nga balaba yasaanidde ate abantu bakirabe nga tasaanidde ate nga nagambye ffe tuli maanyi g'abantu abantu gwe batugamba nti yoono nga mu butuufu naffe tumukubyemu tokitulaba nti yooyo gwe tugenda naye. Kati ekyo kidda ku mulonzi ali wansi ku ground nti kyekiseera mulonde nga mulondesa magezi ate nga mulonda abantu abo be mulaba abasaanidde abagenda obbabeererawo ate abagenda obbaweereza mu myaka gino etaano egiddako. Okkiririza mu kakiiko k'ebyokulonda okubawa results ezeetengeredde ku mulundi guno? Akakiiko k'ebyokulonda akalondebwa Mwami Museveni sikasuubiramu results zeetengeredde. However much nti n'essaawa enfu waliwo weetuukira neebanga ntuufu.
nti obudde bwe yafiiramu bwe bukulookinga essaawa eyo gwonna agitunulako bw'oti ejja kuba ebala bituufu yeeti nga yazikirira awo ne bwe wanayitawo eddakiika emu oba 2 oba 5 ojja kulaba nti essaawa byebala biki bifu kikyengezaako okulaga nti mu kalulu akalijjeno oli akugamba akakiiko k'ebyokulonda kemugamba akatali independent akeekubira biki ate lwaki ababaka abamu bayitawo nti waliwo nabo amaanyi we gatuukira ne gabasukkako nga tebasobola kubba buli wamu oba kitegeera kakati ababaka abamu bayitawo olw'amaanyi amangi agaba gasukkiridde okuva mu balonzi ku ground lwaki nkulaga nti tetukakkiririzaamu ekikulagira ddala nti tetukakkiririzaamu ensonga eri gye nagambye nti tulina obba banja obuwanguzi bwaffe singa tubadde tukakkiririzaamu ku protest vote tekwali baddeko kubanja buwanguzi bwaffe naye bannayuganda mukanoonye mukalonde mukakuume mukagoberere mukalangirire ate era mukalwanirire n'obuwanguzi mu bubanje. Okay, neyanziza mukyala Nansi Buganda kwebaza Kateregga Charles webali nnyo okubanga olaba Robert Mayanja John Wansolo naawe webali nnyo okubanga atogenda maaso n'okubanga olaba tutuuse ku ssaawa ey'okusiibula siibula abatula b'olunaku olwaleero. Njagala okwebaza bannakawempe South okusingira ddala olw'omukwano gwe mundaze n'obwesige bwe muntaddemu ng'omwana owammwe Nansubuga Fatima sirina kyamaanyi nnyo kyembawadde era kyembasuubiza nti kino kyawukana n'ebyo bye bazze babalaga kuba ofiisi bali bye babagamba gye baali bagenda okukola nange ate ofiisi yemu gye nkola ki gye neeyagaliza okugendamu okulaba nga nina ekyo kye nsobola okutuusa ku bantu bange. Nja kubeerako abantu be neebaza specifically ng'omwami Stephen awo Makereretu muzzukulu wa Lugobwa alyagala nnyo eryo. Nja kwebaza omukyala Nalongo Nagujja obaddewo nnyo. Nja kwebaza omwami Jjajja Kaswabuli nabangi nnyo betutambula nabo Medical Erwe Kinene Butcher mwena muli baakabi nnyo bantu bange muli b'amaanyi naye nga bannayuganda mbeebaza olw'okubeera nga yentakera nga mulaba talk shows zino oba programs zino ez'enjawulo okubeera nga ate nammwe mulina kye mwongera ku knowledge yammwe mujja tusonyiwa olw'ebyo ebiba tebitambudde bulungi kuba naffe tuli baana b'abantu tusobola okusobya ate era n'ebitambudde obulungi ne bye tubalambisa obulungi nsaba mubikolereko era mubigoberere. Erinnya Nansubuga Fatima Iron Lady wa People Power omukyala munankyukakyuka w'ensonga atagulwa omubaka aliko akola tafuna musalo wa Kawempe South Constituency ate nga yaddako inshallah bannakawempe South bwe banaba basazeewo. Weewaawo neyanzege mukyala Nansubuga Fatuma akuddira mu luyimba taluwoomya wano sigenda kubanga nsukkawo naye nga akaseera kali bakatuuse bwali banga asobodde okubanga avaawo ne card ng'ekibiina kimwesize ate no munnange mumulabiranga ddala naye ffe tutunuulidde okumuzza whether nga bamuwadde card oba nga tebamuwadde onajjanga independent. Nyabo nzikiririza mu kibiina kyange ebintu byekikola nti byamazima na bwenkanya. So batakuwa card oli ready okubackinga up anabafunye card. Okay, neyanzege mukyala Fatima Nansubuga. To those ababaddeko nga mulaba abakomentinze, thank you so much for watching. Ababadde ku Facebook ne ku YouTube mwebale nnyo mwebalire ddala. Njaga kwebaza team gye nkoze nayo ate era n'okubagaliza obulungi. Nsigadde nzo Mumbejja Luwedde Lilian tusinkana olunaku olw'enkya ssaawa 2 ez'okumakya. Good morning. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk.